Okutikkira olwa ssettendekero eya Makerere olwakaggwa mwe mwabadde ne munnakyankwanzi Ignatius Mawagali ng'ono yatikiddwa diguli ye esooka mu kujjanjaba ebisolo. Mu kujaguza ku mukolo guno yayise ebikonge okuva mu bifo ebyenjawulo mu disitulikiti y'e Kyankwanzi wamu n'emikwano gye egiva mu bitundu ebirala mu ggwanga. Nga mu bano mwe mwabadde ne ssentebe owa Kyankwanzi disitulikiti Chairman John Mpuuga. Ono nno yagenze mu maaso ne yeekokkola obubbi obufumbekedde mu bayivu abatikkirwa ne bajja okuweereza abantu ate ne batakola kye balina kukola. Ebifulumya bagraduates bano ate batulisa akakanja nga bali asendeza omuwobo obusolo kati ekituufu kyekiriwa bafulumya babbi oba bafulumya bantu balamu. Tewali akola chief administrative officer nga tagenze ku university. Ebigambo byali badde bingi naye olwakadde bayozayoza mukulika eyo e Makerere University diguli ze mufunye si ekikulu ennyo naye ekikulu ennyo buntu bulamu then ebirala bijja kugirawo. So bwe munaabeera abantu balamu buli kintu kijja kujja. Ono yagobereddwa aboogezi ab'enjawulo naye nga bonna obubaka bwe bawa kwe kw'okuyozayoza Ignatius Mawagali. Amanya nze Omulangira Richard Tebandeke Mayanja Kayiso atuuka ku kirungi kino naye nange njagala omwebaza. Yayingira mu saavisi nga wendi naye olw'obulungi bwe ne tufuuka ab'omukwano naye testimone zonna ze mpulidde ndowooza Mawagali kuuma omutindo ogwo. Nengamba musawo sijja kusanga njakujjako lekingulabe munaku zino balina kuwente naye kati era sigenda kuwente wawula ente kankongere endala ne mukazi wo naye mulwadde. Mukolere nnyo emirimu gya Katonda mugiteekemu amaanyi. Katonda bw'okola ebibye ayongera mu maaso naawe naakola ebibyo. Okutuukiriza ekirooto ky'oba oyagala okutuukako. Tewali kintu kirungi nga kutuuka ku kirooto balizanga Mukama. Nze neebaza Mukama nti I set a goal. Nakola goolo yange ndowooza omwaka gwali 98 nali mba mu ssomero. Buli n'atugamba go set a goal. N'ensalawo kye nali njagala okubeera. Naye neesanga bannakyogerako neemulungulira mu bufu obwo. Nolwekyo kisaana ng'okwebaza nnyo okubeera okuwulirira bazadde bo ate era n'okuwulira abakukulembera kijja kukuwanguza mu bingi. Weebale nnyo weebale ddala. Essimu John ng'ono mukwano gw'omujaguza yagenze maaso n'akubiriza abazadde okuweerera abaana nga bakyali mu biro byabwe. Ekisembayo njagala kubiriza abazadde Katonda bw'aba akusobozesezza manyi olumukiyinza ogaana naye Katonda bw'aba akusobozesezza ng'akuwadde obusobozi obusomesa omwana musomeseze mu biro by'ateekeddwa osoberamo omusomo gw'omukulu gumenya. Ate ye omujaguza obutafaanaganako ng'abajaguza abalala yagenze mu maaso ne yeebaza bonna abalina kye bamukoledde okulaba ng'atuuka ku buwanguzi buno. Erinnya Mawagali Ignatius erya Salo Munalo mwe yalindeetera nenga nalyo singa siina n'omukwena taddemu ssente naye however buli bwe nawa invitation I am grateful. Nga Dokita wayogedde kuba nti eno ntandikwa babona bakikomentinzeeko. Focus TV yabadde nsaale mu kukwata omukolo guno okuva ku ntandikwa mpaka ku nkomerero. Nze Ade Wilberforce Kirime Muyanja ebifa mu community wano ku Focus TV yange.